Omwanguzi empaka zino ez'okuyinda okuviira ddala nga 9 omwezi ogwokuna wakwangulira olugendo lwa Bungereza okukyala Amaka ga Liverpool, Anfield. Ko n'okwota obuliro omupiira wakati wa Liverpool ne Watford ku Anfield. Mweyitamu ejja kuba egenda okuzannyira ku kisaawe Anfield era nga buli kimu kisasuliddwa Standard Chartered Bank. Newankubadde nga bannantemego ba Uganda aba Roofings Uganda Limited tebaafuna mukisa kugenda Bungereza omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okutulwa ttiimu y'e Kenya. Ku mulundi guno abanguzi bakugenda butereevu e Bungereza nga tebasoose kuzannya n'amawanga malala. Azannya enamboole n'awangula aba alina omukisa okutambula okugenda e Bungereza. Banka ejja mutambuza emutuuse Manchester, tumuje Manchester tugende Liverpool. Ajja kufuna omukisa okuzanyirako ku kisaawe ekya Premier. Ajja kufuna omukisa okulaba omupiira gwa Liverpool ne Watford mwenda. Okwewandiisa kukomekkerezebwa nga 31 omwezi guno nga kitunzi wa Standard Chartered Bank Helen Nangonzi bw'annyonnyola. Ttiimu evuze mu kampani ejja kubeera erimu abazannyi 7 nga bajja kusasula $1.5 okwetaba mu kazannyo ng'ate abantu kinoomu ajja kwetaba okusasula $10,000 okwetaba mu kazannyo nga registration fee. Empaka zino zakwetabamu bannamawulire, amakampuni ag'enjawulo n'abalala. Ttiimu ezineetamu mpaka zino zakwebwa ebirabo ebirala bingi.